Ssaabagereka owaawa owa Kabaka okukola ki? Abaye Mutebi bamusse ne batambikira yatabuse omutwe takyetegerera. Entiisa egudde ku Kabaka ekyamazima bagezezzaako byonna wabula nga ye takyetegerera. Vidiyo eno ngenda kusaba ogyeemu ku kadde katini kubanga ekiwandiiko ekyo kyolaba wali Buganda bakitaddeyo ne bakakasa nti ekyamazima Ssaabasajja Kabaka okuva wali mu mwezi ogwokusatu musajja wattu ekimbe kibadde kimumala embirizi era nga ono ebivaayo e Namibia bikakasiddwa Katikkiro yennyini. Ekiwandiiko ekyo era yakitaddeko omukono ngenda kikusomera ate okakase nti ebyaddala ate Buganda weeri esaana kusabirwa. Nja kusaba n'obwombeefu ka vidiyo kano kambeere ka like gwe atulaba omundi ogusooka subscribinga muganda wange kubanga ategana amawulire osaana okafune nga nja kusaba vidiyo eno gy'omu obudde butini nnyo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ayita wali ku mukutu gwe ogwa X akakasizza nti ekyamazima beene amulwadde kati nno kino akirekawa ebigambo bulijjo byagamba nti ekyamazima Ssaabasajja gyali mulamu bulungi ate era yatuuka n'ekiseera n'agamba mbu abatumidde omuntu omulwadde atumira abalamu kale ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oli ye Katikkiro we bye bigambo bye yatugamba. Ngenda kuba nga nkuwa ekiwandiiko ekyo katini nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. That's why they have even said I am mad too yes. because I'll make noise. I don't know whether now Omukyala oyo Muganda wa bene mwannyinaze ajjudde obulungi era nga teyomu akubatakkiriziganya na bwakitiibwa Charles Peter Mayiga kati nalaze obwennyamuvu eri obulamu bwa muganda we takkirizibwa na kumulaba era yoyo namubaleetako wano ng'akuba geeti bubi nnyo bweyafunayo omukisa n'agenda ku ddwaliro gye baakuumira muganda we. Kati nno ekiwandiiko Katikkiro kyatadde ku mikutu gye ate ekiri okuba nga kitambula wonna wonna agamba nti ekiwandiiko okuva mu nsisinkano ey'enjawulo wakati wa Katikkiro aboolyo olulangira n'akakiiko akafuzi akakulira oba olw'abataka ab'obusolya. Kati awo wennyini Katikkiro watandikidde n'annyonnyola nti mu nnaku z'omwezi 18 omwezi gwa Ssebaseka kitegeeza gwali mwezi gwa kusatu ate omwaka guno gwennyini Ssaabasajja Kabaka yagenda mu Bugirimaani n'asobola okuba nga ajjanjaba. Kati mu kujjanjaba okwo kyazuulwa nti yeetaaga okuba nga afuna okuwummulamu okusinza nti emirimu yali akola mingi. Byonna biri mu kiwandiiko omwo wabula nga kiyitamu ku speed. Kati nno paragraph esembayo agamba nti abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu March w'omwaka guno gwennyini baakiraba nti okufuna obuweerere obwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awumuddemu nga era ekisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gye gyali gimuleetera okuba nga alwala. Obulwadde obwo bwali buva ku mirimu emingi Ssaabasajja Kabaka byali akola. Byonna biri mu kiwandiiko kino Katikkiro kyataddeyo. Kati abakugu bonna balaba nga Ssaabasajja asaana agende ate emirimu gye awummuleko mu ggwanga erya Namibia. Kitegeeza mbu Namibia yalina oboolyawo obujjanjabi obusinga obw'Egirimaani oba yalina okuwummuzibwa okulungi okusinga okw'Ebulaaya omukulu kwe yali agamba. Bino byonna gwe obirowoozaako ky'omukulu amaze nakkiriza nti Ssaabasajja ekituufu ali mu ggwanga lya Namibia wabula gye yagenda okufunira obujjanjabi. Kati nno ono ye mulwadde asoose okuva mu ggwanga oba mu nsi ez'Ebulaaya oba ye mulwadde asoose okutambula ensi yonna wabula obujjanjabi obusinga n'abufunira mu ggwanga lya Namibia. Gwe birowoozaako ki? Kate kanko wano we yasooka otugambira nti ekituufu Ssaabasajja mulamu gy'ali era abatumidde era obulwadde bwe tebweraliikiriza nnyo wabula ng'ate olwaleero ebigambo bye abiridde. Ebbaluwa eyo mpanvu osobola olusomamu n'olaba byonna. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza
Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ery'omulangira ndooza mwaliwulidde. Waliwo 18 Ssebaseka 2024 wabaddewo ensisinkano y'enjawulo mu Buganda Mengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nzayogera nammwe ne baminisita Mulangira David Kintu Ssajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'Obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe nekitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'Entimaani yagenda okulaba mu March 2024 baakiraga nti okufuna okubeerera obwannamaddala Ssaabasajja alina okumanya ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewadde eddala emirimu kubanga emirimu emingi tegimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagira Ssaabasajja okuba naawe akolera emirimu gyaffe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulako eyo ate nga bwafuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okubeera Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia era kinantikira mu mwezi ogwakafunulamba Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Nolwetwogenda kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde buli era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okumira okuwumulamu emikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda tumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikulu ddala. Amawulire amatono agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kunkumu era kitafulumizibwa mu ngeri y'ew'eggulu ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro aboolya olulangi n'abataka b'Obusolya baagala okwebaza abantu bonna akolesezza empisa zaffe ennamba ez'obugunjufu okuguyigiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'engambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku ttaka mu budde bw'okudda butuuse. Awo nno tuleke bamuyingiza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuuza. Twongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda obutafa. Awangaale ali Ssaabasajja Kabaka. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba okuliriza olukiiko lw'abataka. Mulangira David Kintu Ssajja olw'okubyo Langira nange Charles Peter Mayiga Katikkiro nakuzomezi 18 June 2024. Mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu
nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15